fire, ndi mu ddwaliro Entebbe, naye nja kuba bulungi, nja kuwona. Mukama Katonda gwensinza y'anampona. Amen. Namana nakola mbasonyiye mwena abankola mbasonyiye ne bannakola munsonyiwe naye nasabya munsonyiwe nange mbasonyiye mama wange gyali ne bantu wange gyali naye musonyiye kuba Bayibuli egamba sonyiwanga naye naawe ajja kusonyiwanga nange nsazeewo nsonyiwe abankola obubi ne bannakola obubi bansonyiwe. Amen. Bwatyo Becky waffe bwalabise tuba tumwagala nnyo nekyekana Katonda adda mwagala otusinga tugezaako kye tusobodde naye nga bwengamba abantu bulijjo nti kuno ku nsi tuli bagenyi ate tetumanya ddi tetumanya ani tetumanya biseera ki naye kiruma ku saidi ya Becky simanyi nze paka sinabakikiriza nti Becky agenze kubanga abadde mu bulumi abadde mu payini yise mu mbeera enzibu gyomanya nti no nzibu negula ekiro namulabye omusawo nangamba nti nakwita omusawo essimu ekiro namugamba nti Becky nga nyogogo mubiri ate agamba munda awulira ebbugu mulingi naye musawo yangambye nabwe yangamba ekyo ekintu simanyi lwaki sawedde mumaanyi nagambya netubirwanyi bino maddeko mu mbeera nebangamba Becky tagenda akeesa Becky tagenda kukola bwati n'akeesa n'abeerawo so mbadde manyi kyekya bulijjo naye ndowooza ebadde essaawa ya Becky kuba sijja kugamba ntalo Becky zalwanye abadde ayagala obulamu era ye nga gamba sijja kufa sigenda kufa ngenda kuwona ngenda kuwa obujulizi ngenda kuyimbira Mukama ngenda mutendereza ngenda kukola ki naye ebiseera ebisinga ngenda nnyo gamba abantu nti enteeka zaffe zaakanaku za Katonda ffe tuba n'ebiruubirirwa byaffe ne pulaani ezaffe naye ne Katonda naye aba ne pulaani ezze n'ebiruubirirwa bye so tuyinza okuba nga Becky tube tumwagala nnyo nga tulaba nti Katonda alina omuwonya amubeezeewo naye ng'ate emirimu gya Becky egisinga nga giri waggulu naye so bw'abanga gyagenze nga muntu tekirungi afudde ayagala Katonda afudde amusaba amusinza amutendereza alesi kati awo omanya nti gyagenze Becky agenda kuwummula mirembe. Becky afiiridde wano waka oba afiiridde mu ddwaliro era ddwaliro ki? Becky few days back twava e Mulago netudde waka nga batusibidde okuva e Mulago netubeera ewaka naye Becky yali yetayagala kudda Mulago nga yagamba ddali tonzisanga Mulago tubaye tugenze Mulago enfunda eziwerako nga tumazeeyo emyezi nga n'ekiseera nga batumanyiira nga bagamba abo nejuzi waliwo gwe bagamba nga atubuuze Mulago namugamba balinde bagenda kudda bakomawo balinde so twakomawo Becky yangamba nti dadi saagala kudda Mulago kyonna kikiba leka tuleme kudda Mulago so netubeera wano ewaka ebiseera ebyo Becky n'afunamu infection zaawo ekifuba nekimuluma tugenda mu grade B naye mu grade B baali bamuadmitinga waliwo omukyala bamuyita Dr. Anyo Helen Anyo amulagaawo is one of the pediatric omukulu ward eyo w'abaana omukyala oyo nga nangamba bw'obuuzi bonna gamba basaba bankubirenga amasimu balina different doctors badde nga contacting ku Becky ngamba kubira amasimu ne mbabuuza about Becky ne bampa advice so twamutwala mu grade B ne tubeerayo okuzaala ennaku nga 2 naye nga the expenses were high charges na biki ne tugamba nti ate nga tulaba ebisinga wane waka mbadde managinga Becky nga ninga ina akalwaliro waka oxygen nga nazigula amakere nda buli kimu ng'ebiseera ebisinga kinetagisa eddwaliro bukugu busingako bwe siina so twagenda mulira mukolako ne bamujjanjaba tuwa eddagala naye tugamba kisobola asobola okudda ewaka ne tukomayo ewaka tubadde ewaka few days ndibadde nffe twaba mu grade B badde wayiseewo ndowooza wiiki ng'emu Becky yatandika n'ekifuba always kibadde ekifuba kimutawanya engeri gy'alina amawugwe nti amawugwe galwala yafuna TB n'amukosa amawugwe Becky bamuzaana obulwadde bwa siriimu mama we n'atamufaako mutandisa ddagala nga bukyali so obulwadde bwa siriimu buleeta endwadde nnyingi so n'afuna TB n'amukosa amawugwe
namukosa fanya twamujiba TB emirundi ebiri ne TB naawona yadde yawona namulekera enkovu z'omumawuggwe ezo so mwabadde nga twava wano ntugenda mu grade B batusibula ntukumwe waka tubadde waka ennaku ziizo Becky naafunamuko fe tugamba kikya bulijjo Becky eyo nga nsula ntula nze nebaka ne Becky wansi ku mufalisaamu naye nga nsula ntula buli kikolina okusula nga omulaba nga omukeberako oxygen n'okusula nga ali mu nnyindo abadde ako oxygen okumala ebiseera ebyo ebisinga abadde mulwadde naye nga mulaba tujja kimaneginga ze embeera eza bulijjo naye Lucent yagenze n'akolola nnyo nali ngenze Kampala eyo ne bankubira essimu mbadde ennanga za ambulance nali nga ku standby ne bangamba Becky ono alinga akolodde nnyo ate asesema ne mbagamba tetumulekaawo kansindika ambulance nange ndi mukubo kabina sindika ambulance nenkuba ku grade B essimu ne bangamba bwali budde bwakiro agamba sawa zino basawo ne bagamba muddusa ekisubi tumutwala ekisubi bwe tumutuusa ekisubi abasawo ne bajja naye omusawo yasooka omutukako n'amukeberako nangamba nti nalaba atemya ku mune namugamba ono mumujjeo wano so ne batugamba tugenda basolwe na bali faro tubasindika kiruddu konze temusindika kiruddu katudde mulago kubanga bwe busobozi bwe tulina twesola gamba genda muri olisinga mulago nga katugende mulago batuze mulago gye twali ne twagende mulago Becky nga ina kofu nga akola nnyo nga akola ne muvaamu n'ebyovu so nendowooza nti maybe kijja genda kubanga mbeera zibaddewo naye twabadde mulago twasuzeeyo that night twasulayo nga Becky nga ali bubi nga alaja na pain mu kifuba dasanyo kabe kifuba pain yo mu kifuba amawugwe nga akaaba ko nasula nyimiridde kiro kiramba nga anesiga mu kifuba bwati nga tayagala kwebaka nengala kunesiga mnagali kanesiga mu kifuba kyombeere wano kwanze kale nensula nga nyimiridde the whole night kati yesterday Becky nabeerawo ne tusiiba waawo nabanga ali awo naye teyeyagala naye nga waali nga tusaba tukola ki then ekiro zaweze sawa nga nyaawo Becky bwe namuwulidde nga temperature y'omubiri gwe yawukana ey'omunda angamba munda ayina ebbugumu atuuya na tumwambule tumunaaze naye nga mukwata ku mubiri nga nyoboga nnyo omusawo najja n'amupimako n'amugamba naye omwana nga nyoboga nnyo ono Okuffa ate agamba awulira omuliro nakubidde omusawo nangamba so bwe yangambye ekyo nasobola omuntu alinga Becky kyakoze twasabye ne Becky ne always waba asaba atera nnyo okwesabira Becky teyeesabidde eggulo Becky teyasabye saala nga yeesabira yasabye saala nga asabira ffe nanga dadi nkusabira dadi jajja abantu bonna n'ab'omu woodi muno mwonna n'abali mu ddwaliro bonna abalwadde mbasabira bawone bave wano bagende bawone musaala jasesenga Becky asaba nze nsinga okusaba badde nga asaba n'ensirika ye n'alidinga essaala naye teyeesabidde yasabidde buli omu naga buli omu naye nga mulaba n'amaaso na buli kimu nga ndaba agugumuka bw'abaawo n'agugumuka agezaako okutunula bulungi naye nga amaaso tegakyala bulungi nadde maze okukitegeera nti Becky alabika takyasobola kimekinga kyamberedde kizibu nnyo okuddamu okuyita mu moments eziddakaawo kubanga mumanyi era mumanyi bw'abeera ng'ali mu pain nagambye omukadde gwe mbadde nga mbeera naye mu ddwaliro nga omanyi nsaba obeerewoko wano obeerewoko ku Becky wano kansooke mbeeko ne bwe neesigama yankubidde essimu ssaawa 8 nga nawendi ogwekiro banavudde mu ddwaliro ssaawa zadde nga zigenda mu 5-6 nankubidde essimu ssaawa 8 naye amasimu bwe yankubidde nantidde okukwata essimu ye nadde nkankana bukanye nga njiraba nankubidde essimu naye nti ogikwata nankubidde essimu ku ssaawa nga 10 n'egikwata nagamba Becky alabika agenda Becky alwana agenda nemugamba nadde nakitegedde nti Becky tusinzira kubona nadde mulabye nga ndaba kisigaliza Katonda naye nga so bwe natuuse ku makya nayinza okutuukawo era abadde zibadde ssaawa 11 awo n'ekintu era mu 12 olutuusewo era nsanze Becky nga asika gw'enkomerero nga kutuka naye nga kyenebaza Mukama nti afudde musanyufu esinga bw'ofiira mu Katonda bw'ofanga obadde ddala bwesize Mukama ofa oli musanyufu afudde musanyufu eba makya abadde mu bulumi yayise mu bulumi Becky bwe yayiseemu fushua simanyi ku nsi ya Mukama omuntu asobola obugumiikiriza abadde namuddwero munali bamumanyi era bonna abasawo bakaabye baga omwana abadde mugumu mwana adde Katonda abadde mugumu mwana adde Katonda Becky abadde mugumu naye Katonda leka bwatu yasazeewo afiiridde ku myaka emeka kusinziira ku Becky nze maze ne Becky emyaka 2
benamufuna naye afidde kusinda benamufunira banga lyembadde nze mbala ne birthday zenkuziza recent twakuza birthday ya Becky y'emyaka 10 ya twakagikuza recently wano era twagikuliza wano y'emyaka 10 so je myaka jafiiriddeko moment ki zosobola okujjukira zogamba ngenda kumesinga omwana ono okuddako ekatone emabega Becky wenamusangira ina ekintu kimu nti Becky ngaye tosobola mulaba n'ogende nti olwomulabako abadde aliko kisa kya Katonda nti tosobola muvaako olwomulabako bayala kusigala naye ng'oyogera naye ng'omubuuza the first time I saw Becky nasikirizibwa okuddayo neera naye mba ngenda mu ddwaliro emirundi nga 3 olunaku nva ku mulimu ku makya ntwala breakfast ku saa 6 nenziruka ne ngendayo okwo akawungeezi eky'olunyuka ku mulimu nga nensiba ne Becky mu ddwaliro nga oba naye olina moments z'ofuna naye nga yadde ali mbulumi ne bw'atandika okusaba bwanika okuyimba Becky nga ayibuda oluyimba olunaku lumu n'alukwata n'aluyimba anika okuyimba ngo so those moments za Becky tubalitula mu simu yange naye nga sinza nakuddamu kula moments za Becky na video na recording nga naye nga ayimba asaba atendereza Becky abadde agala obulamu kyembe nzogamba nti abadde nga agamba sijja kufa Katonda wange anjagala ajja kunkuuma abantu bagamba ngenda kufa naye sijja kufa ngenda kuwa obujulizi naye sijja kulima nti nyiza sijja kwemulugunya eri nkola ya Katonda kubanga yasigala asigaza obuyinza n'amaanyi naye ate okwagala kwe kulina okukolebwa so bwabanga Becky yasaba nakkiriza mbu tajja kufa nakkiriza mbu ajja kuba mulamu nasinza nasabiranga abantu nakola ki naye Katonda asazeewo n'amutwala well Becky wano we tuli bwenalina muleeta wamumu wange tuba tumujjanjabira bukya twava e40 aba tusibudde mulago tubeeranga wano ne Becky wano tugenda kusulawo kiro kya leero enkya tukeere tugende Fort Portal so agenda kuzikibwa Fort Portal Kagote eyo ewabeera omukyala omukadde eyankubira essimu ng'asanze Becky n'agamba nti omwana gwendaba wano gwe receivinze ku baasi naye ali mu mbeera bweti ne bweti so tubadde nnyo Fort ng'akwasaganya ku Becky eyo nze Fort ali nagenda kukolerayo nze ndi weeno family yange eri eno naye nagenda kukolerayo gye nasangira Becky 2 years back nenkwatagana naye omukyala tukwatagananga naye for all that period of time so tugenda muzika Becky ewoyo omukyala Fort Portal Kagote olunaku lujja kuba lwakutaano tugenda kusimbula nenkya ku makya tugende Fort Sudeye 40 then ku lwokutaano ndowooza kusawa nga mu 7-8 abenga azikibwa kitegeeza naawe tomanyi maama wa Becky mutuufu na taata we mutuufu Becky simanyi bazadde be Becky story ye badde ng'ejja etambula abadde ayogera story namufuna di myaka ndowooza 7 n'ekintu awo ne Becky ng'ayogera story so story gye abadde ng'anyumya abadde akugamba buli kimu history na buli kimu essimu yamu ngenda kunoonya wala omuvubuka maama we gwe yakozesa ku ssimu ye nga nkubira naye omuvubuka ngenda gezaako nakubya essimu ye ku makya nga njala mutegeeza agambe maama we wamulabyeko kubanga mwali Masaka mu Nnyendo gye baŋŋamba gye nisimulaba nkwatenda bwafaanana ne nandiyagadde maama wamanye era afune information nti muwala we yafudde bw'aba asobola ajja mukubeka eriiso evanyuma kubanga recently ne Becky wano nensaba Becky ekintu kimu nti asonye maama we na Becky n'akkiriza mu mutima gwe n'agamba musonyiye n'abantu bonna abankola obubi bonna mbasonyiye so which is good so maama we bambi gyali bonna balabye Becky nategeera enfa ya muwala we bambi yandize naziika wonera kumone mulundi ogusembayo n'ekintu kyoyogedde nti Betty abadde yanyigira maama we yamukola ki ekyo ekyamuleetera okunyigira maama we Becky alina history nyingi wabadde awo ebigambo ebimu abadde oluusi ebimu abadde abyogeranga ne mu capturingira wakati naye Becky ekisooka yanyigira maama olumu ku bbaasi n'amusindika gyatamanyi ate nga mwana muto ku myaka gye kuba Becky akunyumiza nagamba yamutera ku bbaasi n'amulimbalimba nti gy'ogenda olina kusangayo abazungu abagagga abagenda okuweerera bakutwale mu ssomero osome naye nasuubiza Becky ebintu nga byamusuubiza gyabifuna naye simanyi lwaki kano takkiriza Becky kufuna bintu ebyo kubanga kyandibadde kyandikoze
nze kyani nkoledde singa Becky mwe byamusuubiza nze naga Becky mwe byakusuubiza yamusuubiza nje kusindika ogenda kusanga yabagagga abazungu balina sente bagenda kuwera ina kutwala mu masomero ogenda kusoma ogenda kubeera bulungi n'aba ne hope n'amujiwa kana mutana mpaka ku basi ya link n'asula contact n'aba Becky ekipa kya soda kimu bwesi n'amugamba nti nja ku Becky nga tamanyi agenda okulamu nga asigadde kwa basi nga amusibula ekintu Becky kyamunyiiza nkisigala ku mutima aga mama n'atajja nakundaba gye yaŋŋamba okugenda omuyita okuvuola teyadda nga teyajja nakumulaba gye yamusindika n'okera kumwana namusindika ali ati ate nga yamusindika nga Becky mulwadde nnyo ng'alina sikini yabutuka yenna nga alabika bubi nnyo naye mama we ebintu ebimu ku byanyiiza Becky then nekirala Becky ndowooza mama we nga bumanya abakyala yafumbirwa mu maka amalala ndowooza nga bw'onoofumbirwa n'ojja n'omwana omulwadde Becky yalinga tochad nnyo gye yagendanga ne mama we omusajja ngamba juzi omusajja yankubisanga wayoyo baganda bamama bankolanga byonna bino story ya Becky mpanvu ate eri so hati so bw'ogiwuliriza yonna ebadde eka byamaziga era ng'eruma sebisere bisinga mbadde postinga about Becky naye nga ebintu ebimu sipostinga bibadde bikwasa ennaku nga biruma nnyo omwana omutongo oyo kuba nti yayita mu mbeera ezimu z'olaba nga tezikisaana ze tezimugwana so ate okuba nti ate Mukama tamulese kubeerawo witnessinga nakuwa bujulizi kyekigenda okusinga okunnuma nze nti at least bw'abanga Becky yayita mu byayiseemu yandisigaddewo na testifyinga naawe obujulizi naabo n'abantu abamukola bamukola n'abamugambanga nti ogenda kubeera bwoti ne bwoti ogenda kuwona togenda kukola bwati Becky yandibaddewo na testifyinga naawe ye yandibaddewo ekyo kyengenda okusigala nze nga neebuuza Katonda nti at least ngira saba Katonda buli kimu okinkoledde kyenkusaba nenkusaba ekintu kimu ekisembayo ono omwana muleka abeerewo that's all I wanted Becky abeerewo sina kira kinjagala ninga Mukama byonna obimpadde famire yange abaana balamu na buli kimu leka Becky abeerewo at least akuweera obujulizi kubanga ekitiibwa tekidda gye ndi kidda eri Katonda so kyonna kyonna ekyandibaddewo Katonda yabatwala that Gloria nona sinze ng'omuntu so nasaba Katonda naye nga bwe ngambire tusana kwemulugunya namu questioninga Katonda sigala Katonda so nze nagambye kamwebaze nga bwagamba nti mu buli mbeera munneebaze era mu buli mbeera ebaze Katonda so yadde embeera nakitaddewo nze ngenda mwebaza nga nze nti kyonna n'okuleka Becky n'abeerawo kakabanga kabaddewo ekitiibwa kimuddire mama mawulire agafunye mama we I'm not sure mawulire agafunye mbadde sirina contact zonna eri mama we so ngenda kugezaako kunoonya eri omuntu omu eri ankubiddeko amanyi mama we so wanaba mufunye then jagezaako okufuna ebbanga lyomaze naye kitegeeza ne taata w'omwana ono abadde takubirangako sirina communication biriva ba parents ba mwana ono yonna yadde n'omugwe nagezaako yali mama we ne mama we nga bwekugamba nti yakozesa simu ya muntu so ngezaako mutunoonya ba namugamba twabigani mumwe namugamba nti jangu nafunye omwana wo nti ye nemugamba kirungi nemugati omanyi kyoba okola naggulawo omusango ku poliisi nembaga nafuna omwana ono bwe namusanga n'omukadde oyo nemugamba sinza ku taking responsibility ya mwana gwe sinaako nnyo background kangende ku poliisi to reporting naggulawo poliisi ebboome Fort Portal era fayiro ya Becky gyeri nga mbagambye embeera y'omwana nga gye namufunamu na buli kimu so I had to do that protecting on my side balimegamba nti n'omwana omukyamsa to open up that case police station ebbooma Fort Portal that is something like omwagumu n'ekintu mabega so that case was open so mukyala namugamba jangu naye kyogenda okumanya nti ogenda ku meetinga tugendagenda ku police ogambe nti gwe mama w'omwana then we oveeyo police yonna kyeneesalawo okukola n'emitendera so bwe namugamba ekyo n'atya namugamba nze nga nze sikwinaako buzibu n'akaaba nti saayina ssente nali siri mu mbeera nnungi munansonyiwa omwana nomutera ku bbaasi nange naye sina kyakikolera omwana yandwalira simibadde bwalwadde biki kati saa zino nga nze sina kinyinza kukola naye ku poliisi tugendeyo waliyo office ekola ku ekyo ojja bikwasaganyiza eyo naye ndowooza yatya essimu n'agijjako kubanga nasemba kwogerako yali simu ya muvubuka oyo gwe yali akozesa era nemusindika ebifaananyi by'omutale nemukusindika ebifaananyi bya muwala we omulabe nga bw'afaanana nemusindika ebifaananyi ku WhatsApp ku simu y'omuvubuka oyo nemugamba ebifaananyi bikusindikidde kuyo mulabe naye ng'okusooka ndowooza lwaki yali asooka neyeegaana obulwadde namugamba Becky alina obulwadde bwa siriimu naye yekangamba tekisoboka abufuna atya nemugamba nnya bwekyotegeeza
namala mulemerako nnyo n'adduka admitting n'agamba kale kituufu ngate ekyo kyekireese omwana okubeera mu mbeera weegaana obulekyezo omwana muli naye nga right okuba nti najjanjabibwa ng'akyali olw'ensonga weegaana obulwadde okubanga gwekyali muwala muto okyayagala ki bakulabe naye ate kyaffecting era kikosa omwana naye newe nga bagambye nti byonna bya Katonda ziba ntegekaaza. Nga tunaatera okumaliriza challenge ki eza maanyi z'oyiseemu ng'oli ne Becky ono ng'omulabirira? Nyinza ogamba challenges zo nnyingi kibadde kiri so challenging oba n'omulwadde nga owo nga mwanawo oba muntu wa mu nnyumba n'omwojeebu kuma wiiki emu n'owulira nga tokyasobola akutamye kubanga obusobozi bukuweddeko. Becky abadde nga tantama nga sikoowa mbadde nga simanya busobozi gye buva kubanga mazima gali nti emikwano gya Becky emingi Becky alina abantu abazzi bajja mu bulamu bwe naye nga bajja mu moments zempulira nga nze nemereddwa nkooye ne bajjawo alina gwayita brother mwayita mwali Mugisha Robert alina oyo Madam Caritas abadde nakyagezaako mukolera ku NBS Madam Naomi alina mikwano mingi gyesinza kumenyamu bwomu Phoebe aba TikTok mikwano gya TikTok bambi abadde nga baweereza sukaali omugaati biki kubanga Becky nga bw'omulaba olunaku ekitone nnyo nga muyinza okuspendinga $5,000 on a daily basis ekitone nnyo nga temugenze mu emergencies tukozesa machine ya oxygen nagigule waka wano era nebaza omwami era SB4 wa SB4 media yanyamba ogula machine yali abukadde kumpi busatu mukaseeko oxygen sirina empanvu kamu kinana ebintu binagula okudde waka nga biri mukadde nga 10 okusettinga up aka mini hospital waka aba mini clinic waka naye gyonna gyali mikwano so time yatuuka nga si asobola giving up on Becky kubanga emikwano gye gibadde ng'ebweru eyo nga baagala okumanya ali atya alidde ki akoze eki so challenges zibadde nyingi but I've been able to manage them singa nze ng'omuntu naye era abantu badde bankubiranga amasimu bambuuza naye gwe kikola otya oyina family oyina biki newerekereza n'obeerawo ku oyo omwana gw'otamanyi kikola ne baga nange simanyi bwe nkikola naye sinze n'ekisa kya Katonda because I know me I couldn't do it nze ng'omuntu sisobola tulemu okwefaako n'okwerabiranga abantu then ate okufa ku muntu gw'otalinako kakwate so nganze omuntu tekisobola naye nadde nga ngamba nti kisa kya Katonda kyekinsobozesezaamu ebyokuba nti mbadde mu bulamu bwa Becky for that long okujjako kye neebuuza lwaki God chose me to go through that and then take Becky away kibadde kinumya omutwe eddakiika eziweddeko awo ngamba okay fine Katonda yannonda okubeera mu bulamu bw'omwana naye ate lwaki for this period of time n'amutwala lwaki tamulese and then at least nange nendaba ku mwana oyo ng'akuze ng'avuddemu omuntu ng'alina kyakola oba afuuse dokita oba afuuse eki nange ne ngamba emyaka 2 gye namala nga nkola bwenti nsula wansi ne Becky nkola bwenti sitambula mbeera ku Becky 24/7 at least kino kyenfunyeemu naye nga bwe ngambye nti Katonda ebibye tebikwesoninga Katonda asigala Katonda so kitiibwa era nkimuddiza. Nga tumaliriza enteekateeka baziddiramu abantu abalaba ku mikutu egy'enjawulo enteekateeka z'okuziika enteekateeka za Becky ez'okuziika tugenda kusula wano leero then ku enkya ku makya tusimbule tugende Fort Portal abanayagala okujja okuziika sinaba kufuna confirmation ya motoka zigenda kucharginga sente meko okuvaano okutuuka Fort Portal but soon tujja kufuna information yeyo tubenga nisharinga n'abantu abanayagala okujja okuziika naye okuzagenda bera kwa Friday sinkya enkya tugenda kutransportinga body tugitwale Fort Portal esuleyo then on Friday tujja okuziika Fort Portal. Amanya agange nseeru yirika alana. Twayanso.